Bannange mubadde mukimanyi nti nno embeera ya laavu mase si nnungi. Obulamu laavu mase bwalimu si bulungi era nga wetwogerera bali mu kubanga bayisa akabbo babeere nga basondera laavu mase ku ssente woba oliawo ezigenda okubanga zimuyamba gye bujjeeyo maaso okumukolera bizinensi teekako n'okuyamba abaana be era nga waneeno ngenda baleetera obutambi obumu biki ebivudde eyo ewa laavu mase nabaani abali mu musondera ssente. Omuntu ayinza okuvayo n'agamba laavu mase yava ku kyeyo abeera atya mu kabanga akatono nga tayinaawo ssente. Nange woba oliawo ndiawo ndi mu kyebuuza omuntu yakola ebbanga eryo lyonna obeera otya nga toyina ssente. Omuntu oyo akava ku kyeyo tonnamala myezi 3 mu Uganda, myezi 4, ssente wazikolamuki, ssente waziteekawa? Nange nsobola okuba nga nkyebuuza naye tugenda kutunula ku kiri embeera ya laavu mase eri etya, agenda kubanga agitereeza atya, akomewo ku kyeyo akole, anoonye omulimu mu ggwanga Uganda akole, kikyaba akola anti n'abaana beetaaga obuyambi essaawa yonna. Wabula ng'ate twekuumireko kweno channel yaffe eno, beera nga osubscribinga woba tewafuna chance subscribinga, kwata ku kadde notification bell eyo nnungi nnyo gikwateko, buli video gye tuteekayo egenda kubanga ekutuukako bulungi nnyo. Ate era bw'omala okugiraba komenti nga tumanye biki by'olowooza. Jjukira mu comments zammwe mwe tuyigira mwe muli ebyo ebituwabula ate era zitwongeramu amaanyi ne mwongera okutulaga either ekintu kye tukola kirungi oba kibi, ne mwongera okutulaga wa we tukyamye tubeere nga tusobola okutereeza. Y'ensonga tubagamba bw'oba omaze okulaba video commentinga tumanye kikyolowooza, video giwe like, video gyongereyo oli wa ddembe okutagingamu banno abalala b'omanyi nti nno nabo balina channel bajje babeere nga balaba ebintu ebyo bye tutaddeyo. Ate era nga bw'omanyi nti yenze Sheila Adita mbeerawo okubatuusako updates. Katugendeko mu butambi bwa laavu mase na biki ebigenda mu maaso ku ssaawa eno tubeere ate nga tukomawo tubidiscussingeko katono. Tubalamusizaako batiimu laavu mase mwebala okwagala laavu mase nsonga za laavu mase ez'okubeera nti Hajati yatwala abaana be abeere nga abaweerera. Tuzze wano olunaku olwaleero buli yenna alina kyasobola abeere nga amuyambako ku requirements ez'essomero. Hajati ono ye yatwala abaana, twagala ayogereko naffe. Kituufu abaana ne bamujjako nga bagenda kusoma mu kisungu. Naye ng'omanyi boarding section yeetaagisa requirements mufaliso, masuuka, peeni, bitabo, uniforms. Bambi abagagga abali mukwatireko atusokere ku bagagga munnanga nti bobeebalina kandi n'abatali bagagga naye nga mulina emitima emirungi oba mutwalo oba 15 kamukamu gwe muganda tumukwateko tube nga abaana bambi tubayambako babe nga basoma. Bambi bampe n'emirimu abalina emirimu sina mirimu kuba sijja kubeera nga asabiriza. Bampe emirimu oba waliyo omuntu era ng'agamba nti laavu mase otunda engoye naye bampe n'abali eyo nga balina emirimu mami mbadde nsaba banoonyeeko bampe emirimu kubanga abantu tebasobola kubeera nga bansondera nga sirina kyakukola. Buli kiseera nze naye bangattirayo mami ne bwe bankwatakwatirayo n'oba akakadde kamu n'ekitundu neesuubula enkoota y'engoye nja tutambuzanga engoye zange nsobole ozitunda. Manyi bayithawo abantu bagamba laavu mase bazenga bakuwa ssente olyandye ssente naziweebwa maama Faati 1M nesasulirako abaana school fees nempangisako n'akadaala nenfunayo ko abaana bwe bansondasondera ku TikTok nempangisako ennyumba. Nali siina mufaliso nembeera nga ndyawo, nali siina engoye zo zangulibwa omukyala ali Germany yansindika ku dduuka erimu awo osaidiza ekabalagala naye abakuwa engoye zonna z'oyagala. Oyo naye mwebaza nnyo manyi wankolera ekyamaanyi kuba nsobola okutuusa ku ngoye n'ebizigo oba oli omuntu n'akuyita n'akuwa akazigo ka bwerere nze nsibira bwerere enviiri naye kati bw'otuusa omuntu agamba alina omuntu bwakula. Mami nzizeemu n'enkulaba ogwokubiri alhamdulillah neebaza Mungu nti nzizeemu n'enkulaba. Oli otya mami? Ndi bulungi. Okimanyi abantu mami baali balowooza ngu ngenda kusabula omanyi bampita nantabuulirwa anti oyina eddalu. Naye eddalu siribi mami kuba munda munze siri mubbi siri mutemu just eddalu. Ate olaba tiwasuula n'abaana nze kyonna kikwebaliza abakyala basuula abaana. Ng'ate nange nkwebaza mami okunzijjako abaana obaweerere bana tekisangika. Kakati mami waliyo abantu abeetaaga okubuulirira bambi nga bamenyesa emitima oyina ekibiina.
nina ekibiina kyange kiruddewo nakiregisteringa bakiyita Dr. Hajat Kulthum Muzata Charity Foundation. Kyekisomesa bamulekwa, kyekirabirira bannamwandu, kyeki-empowering abaana abawala n'abakyala, nawe muwogwa. Alhamdulillah. Obwo nno bwe butambi obumu ku bwa Love Mercy nga bali mu kwogera ku batya bwe bagenda okuba nga baterezaamu obulamu bwe omuli okumufunira omulimu. Love Mercy yagamba nti nno ekintu kye yeetaaga essaawa zino be bannayuganda okuvaayo okumuyamba ne bwe baba nga bamufunidde miliyoni emu atandike okusuubula engoye ez'omuvumba abeere ng'azitambuza ajja kikola. Katujjukire nti nno Love Mercy we yali yakava ku kyeyo bw'atyo yatandika bizinesi ey'okutunda ennyaanya, bizinesi eyo era nga yamukolebwa omwami SB4 Media. Wano ngenda kwebuuza bizinesi eyo yalaga wa, bizinesi yagwa, kapito yabula, kuba tujjukira era tumanyi obutambi nti bwayitingana SB4 Media ng'akutte ssente bannayuganda ze basonze okuba nga bazikwasa Love Mercy abeere nga atandika bizinesi. Ekintu ekyo twakiraba era nga yamukwasa ssente eziwerako ddala either kalinga kakadde kamu kitundu oba akakadde ke yamukwasa abeere ng'akola ki ekyatuukawo. Management ya bizinesi ye yagaana n'ogibala bubi oba n'ogirya neegwa. Ekyo nno sigenda kubanga mbalimba kubanga n'amazima gali nti nange simanyi kikyatuukawo, wabula Love Mercy avuddeyo n'agamba nti n'essaawa zino wetwogerera talina kintu kyonna, talina bizinesi, talina ssente era nga wano akabira Abannayuganda abagamba nti abaana be bagenda kubanga batandika okusoma beetaaga ebintu eby'enjawulo. Wane nno nga amenye okuli emifaliso, okuli blankets, okuli ebitabo, okuli engato, okuli uniforms, okuli eddagala ly'engato, teekako ne bags ez'abaana ze bakozesa nga bagenda ku ssomero. Ebintu ebyo byonna bimenye n'agamba byetaaga ssente okuba nga asobola obituusa ku baana be. Tujjukire nti no Love Mercy ono anti Kulthum oba Madam Kulthum nga mwe mumuyita oba Kulthum Muzata yavaayo n'abanga amuwa basari abaana abo babeere nga basoma mpaka we banaakowa free of charge. Yagenda okuba nga yavunaanyizibwa ku ssente school fees, wabula n'ategeeza nti nno ye agenda kukola ku kya school fees. Love Mercy ye akole ku needs, basic needs ez'abaana. Wetwogera ku basic needs ze twogeddeko omuli uniform, omuli ebitabo, omuli eddagala ly'engato, omuli engato z'essomero, stocks z'essomero, toilet papers, omuli blankets, omuli emifaliso. Byebyo ebintu by'alina okugula lwansonga abaana bagenda kuba nga basomera mu bisulo, bagenda kubeera mu kisulo babeere nga babeerera ddala awo we bagenda okuba nga basoma. Love Mercy ajja kukola kimu kyakuleeta nga basic needs buli taamu omwana gy'abazzeeyo ku ssomero na just bakyalirako nga omuzadde. Era avuddeyo n'akuba omulanga ku TikTok ye, wabula teekako ne Facebook live gye babaddeko olunaku olwaleero okuli omukyala Adija Kikozi, okuli Madam Kulthum, teekako ne Love Mercy yennyini ne bakabirira eggwanga ne bayita Abannayuganda mwenna abasobola okuba nga bayamba. Ebyo nno nga tubivuddeko tugendagendako mu biki ebibadde ku kisaawe e Kawempe. Eyo nno gye nakulira Kawempe ku 5, eyo nno gye nakulira ate era gye nasomera ate era nga gye banzaala. Wabaddeyo omupiira gw'omugenzi Shehe, wabaddeyo omupiira gw'omugenzi Uncle Shehe Muzata era nga wano Abannayuganda bangi nnyo bagwetaniddemu omuli ne bacelebs ab'enjawulo bavuddeyo ne babeera nga beeyiwa ku kisaawe ekya Kawempe. Wali eri Kawempe ku 5 akasaawa ako ndowooza mukamanyi akali kumpi ne Toto okumpi ne Shero awo nno we wabadde omupiira. Ngenda kubanga imbatwalako mu katambi mulabe biki ebibaddeyo. Namungi w'omuntu bambadde batya, bakoze batya, ani awangudde, ani asembye, ye abantu balowooza ki ku mugenzi Uncle Muzata? Bamutwala nga example eri ensi, bamutwala okuba ekyokulabirako, bamutwala nga taata, bamutwala nga omulezi w'eggwanga, bamutwala nga hero w'eggwanga, bamutwala nga ki, bamujjukirako ki? Tugenda kubanga tugendako mu katambi ako biki ebibaddeyo ate era tukomewo gwe twekumireko subscribing ate era commenting. Katugendeko mu katambi.
omupiira ogwo nagumisinze nange okugulabako lwansonga nange eyo no bansala kawempe ate era we nandigenze ku mupiira nandibadde nga sigenzeyo lwansobi nti mba ngenze kulaba baani abo abaaliwo mu bulamu bw'omugenzi anko Muzaata, baani abamwagala nalwaki abantu bamwagala, era nga omutuuze w'ekawempe tekako ne anko Muzaata yali omu ku batuuze ate abakiise b'omukawempe omwo, era nga wabaawo ekintu ekiganye ye muntu omwangu eyali atuukibwako amangu g'okubira essimu n'omuga kino bwe kiti kigenze mu maaso n'abeera ng'ayingirawo mu bwangu ddala, era ng'abantu bangi nnyo batwalanga ensonga zaabwe eri omugenzi anko Muzaata anti lwansonga yali mutuuze ate be bantu abamu abasookawo ekawempe awo, era w'omenya ku bantu ab'amaanyi mu kawempe tebagenda kubanga bamuteeka eri oba bamusuula eri, ayinza okuba mu kifo ekyokubiri oba ekyokusatu mu bantu ab'amaanyi mu kawempe. So omupiira bwe gutyo gwagenze, ndowooza abantu bangi nnyo mubalabi bamaruya kibabaddeyo ba Gisma Olexas anti Kuruthomo omukyala w'omugenzi anko Muzaata n'abantu bangi nnyo ababaddeyo nga basamba akapiira. Kati nno kano akapiira bakasamba okugezaako okujjukira anko Muzaata aleme kubanga ava ku feesi z'abantu. Olaba nze nkyalemeddwa okumanya okukkiriza mu mutima nti byaddala anko Muzaata yafa, kubanga kyali kibwatukira nali sikisuubira, kyagwawo mu bwangu nnaku bbiri bagambye mulwadde bamututte mu ddwaliro mu ICU, olunaku oluddaku mbwate afudde, ate ne tutafuna na chansi mulabako, era nze bw'obuuza abantu kubalaba ku mulambo gwa anko Muzaata ngenda kubanga nkulimba ne bwe mba mbuuziza ewaka ewaffe bannangani yalaba ku mulambo gwa anko Muzaata tewali kababe baganda bange kabe taata wange kabe kojja wange kabe jjajja wange kabani tewali yagulabako, wabula bagenda bugenzi kuziika. Kyovula bankugamba nti nno kizibu nnyo okundeetera okukkiriza nti oba ebyaddala anko Muzaata yafa, wabula ennaku gye ziyita zigenda nga ndaba abantu bamukumira edduwa, bamukolera edduwa, bamusabira edduwa, begayirira Mungu Allah atera okubanga amusonyiwa ebyo byonna byonna ebyamusobako. Ekyo nno kyekindeetera okukkiriza nti oba oli awo munnange musajja wattu yava mu bulamu bw'ensi, wabula nze nsaba ekintu kimu nti nsaba Mungu amuwe ebyo byonna amusonyiwe byonna ebyali byamusobako, amuwe empeera ez'okunsi tekako n'ez'omuggulu. Ekyo musabirira kyokka, era nze kunze nga Adita Eva ajja kusigala nga ye gadiyani wange akyasinze, anko wange akyasinze, omuntu gwe ndowoozaako kwesitagenda kwerabira mu bulamu buno obw'ensi. Yenze Shila Adita, let's meet mu video yange ey'okubiri. Ne kano ka subscribingeko ate era okwate ne ku kadaako komenti nga bw'oba omaze okulaba video katwekuumireko ate era katukomewo.